ki okuba tochi mu 2026 kyebaliko nti tebagenda kuyingira kalulu abamu tebasimattuke ne bagamba tetulina kyakola katukayingira ngani akugambye nti bagenda kazi naye ekyo waliyo kiraba no ndika president nti okuleeta omuntu omu oba obutakayingirira ddala ani akulimba naawe sia kino kati mu Uganda manyi abamu basoma abantu abo nno bagezi bategeera bamanyi ekiddako mu 2021 waliwo abagamba nze sirirayira sijja kulayira abo bangi nga Museveni yali mu ntebe sijja kukola ki kulayira olwaleero naddala abagamba nti tulese change twagala kukyusa bukulembeze nkola ki ze mulangiridde kwe kuno okwekalakasa kwa leero nti twekyange tujjeko omukulembeze oba mwetegekera kaluka 2026 oba mugamba ddala temukayingira bagenda kukayingira FDC Katonga singo teekamu amaanyi obutakayingira FDC Katonga egenda kukayingira nze nkubuulira ngeresani okusinza gwe okuba tokyoti kuba Dr. Besigye simusuubira kutta Lord Mayor nze nkakasa kubwemmanyi bannayuganda kubwemmanyi ebyobufuzi bya Uganda kubwemmanyi okubuzaabuza kwa bannayuganda kubwemmanyi okufuulinga kwa bannayuganda oyinza okulaba Lord Mayor ng'azzenga president nopo inawe inaituusa bannayuganda nti ng'ebavuze nti ye bakuluguse batuuseewo yo nga yo singa bajesigabwirako ne bagala kale FDC tugiwadde obudde kati nopo nti tusazeewo twegattire mu ambuleera emu nga bw'eri ambuleera baba beegasse mu mazima amatuufu kati ku ssaawa eno yekutta omumuli nga nopo bwe beegatta ne batagitaataaganya nnyo wabula ne bagattako maanyi gaabwe ne gawera Fake Media omulungi ali ku Fake Media ogamba oti enajulika nti bukimu kitambula bulungi olunaku lwaliro ndi ne Alhaji Ali Boksa bino ebibuuzo gwotera okubibuuza n'obibuuza abazzi kati fe ababikuuza munnina leero twagala nnyo tutunuulire United Forces of Change mbaddeko n'abakulembeze ab'enjawulo abamu ngola abakyesamba nga balaba nti tekina kigenda kugatta ku ggwanga nakugjawo gavumenti bo gye bagamba nti tekoze simanyi oba naawe ogamba tekoze oli munnamawulire ndi munnamawulire agati obwenabba objective agati njaga tutunuulire nti babadde e Katonga ne bakkaanya kyonnaku olwokuna twekalakaase Honorable Kyagulanyi yabudde n'agamba nti nzize kubagamba kwekyanga mwekyange mwekalakaase mulonze bba kuma muliro era ku lwokuna tugenda kusimba ebitooke mu binnya ebiri mu nguudo ye kennyini katandikawo program Dr. Kizza Besigye n'akakasa nebaza ne Honorable Kyagulanyi tiweebale kubabuulira kituufu era n'agamba bannayuganda nti bujjo mumbuuza ati kyekiddako mukitubuulye katukibagamba kikyo olunaku lwaleero tetukirabye ebiina ebyenjawulo byesambye omulamwa guno kirekawa omukago guno ogwa United Forces of Change omukago jjukira gulimu ebifo kati omukago bagukola naye era nagwo gwennyini ogulanga gulimuko amankwetu amatonotono mulimu ebibulamu bwe baba nga baga nti ati twegatte nze mu kulonda kwa 2021 we nalabira nti waliwo omuntu watuukira n'agamba wano tetulekera muntu kuba positions ezimu ezaaliwo wamaanyi era ndoza baali abantu nga 2-3 abasimattuka nti tebabasimbako ki nga Dr. Lulume gundi ono eyesimbako ku vice president ani gundi yesimba ku vice ono Masaka Bukoto owe Bukoto kati so waliwo abantu batunuuliranga abaga nti wano tujja kusaawa alimu olwaffe lutamaguzi naye kati
gugenda kunyumirwa olwo firimu etandika kuti nti olwaleero tewali agenda kulekera munne kati okwekuba omukago wano jaggulaba in theory tebajja kukola lwaki tebajja oli atya owekawo empate nagaha tekakati we nakigendamu enkyabe akatonga FDC ne baleeta omuntu ngate wamaanyi okunsinga kati wano sijja kikola sijja kigendamu ekintu ekirala wakyaliwo ebizibu bingi nnyo mu kintu kino jjukira waliwo abasibe abali mu makomera olwaleero bwe nvaayo ne nduumira abalala beegatteko ku kintu kyenkakasa nti mu Uganda nga tulina muno enkuŋŋaana ennene nga nkimanyi bulungi nti bajja kusula bakube kabangali bakuteekeyo ojje mu kkooti oluvannyuma lwa naamu baggi 77 okuggwa osirika n'ogamba nsigaleeka okiraba nti feesi ezimu tozirabye lwa bifo feesi endala tozirabye lwa kutya abantu kati batya bayirawo ate ebibiina by'obufuzi ebibiina byerimba ebibiina byennyini ng'ebibiina buno wano bayiiya balabe abalengera agamba bali bumu kyenkugambe nti kirimu enjuyi ezo mulimu practical embamu ne theory theory bajja fe abamawulire ne tusembera ne tubakwata nga dokita awaga Honorable Kyagulanyi awaga Lord Mayor awaga Mugisha muntu awaga bwe bamala okuwaga bweppa kyekivaamu Mugisha muntu akulagayo abantu be nti bano ba anti bajje Dr. Besije walabe wabagamba nti akufa abakatongo ba omulodi nti ffe tutuno katugoberere abantu abalabe nga basimba ebituuke abatonotono yes abatono ekizibu ekiri ku bibiina kati tebeesigaŋŋana bakimanyi bulungi nti bajja kweryamu enkwe yensonga lwaki essaawa ne batuuka okugamba nti tugende tukole ekintu kino basooka okulowooza awaliwo abasibe be tubanja kati abannuupu nkimanyi bulungi nti bakirowoozezzaako ku basibe be bakyakola ki be bakyabanja ate bwe tuwongerako kubanga bo bakimanyi bulungi nti bajja bayoola kati essaawa eno nalengedde muganda wange Buwemba Abibu nga Abibu Abibu Buwemba ndowooza kivugidde awo mu zinnabweru wezityawo yesimbawo bewakayima musoke ndowooza kati so nalabye nga kyebaliko kiri eki kyakunoonya gundi atulabye nti ye katuveewo wano batulengedde nti ye katuveewo ebibiina byagaanye okwegatta mu nneegatta entuufu era bikyalimu ebituli nti baagaanye okwegatta nsikitwala ng'abeegasi FDC yennyini era bikati yawedde nga teweddeeyo abanene bw'abasinga saabalage kubanga ekintu kyonna luli okwekalakasa wakulabanga nze bwe banaakwata abantu 10 nga ne Honorable Kyagulanyi abaddewo njagamba alhamdulillah bwe bakwata abantu 3 nga omulodi wa Kampala oba Dr. Besije abaddewo oba Mugisha muntu abaddewo ngamba alhamdulillah bajja batalumu kuba baali bakikozeeko ekasanga tyawo naye olwaleero mwana asooka n'agamba kale ndi wa anti naye ngende ensimba ekitooke polisi entwale kawempe ku polisi wali ani annona ani agenda okunzirukirira tebantereke paka kyondetedde nina gwe nakubidde FDC yes ne mugamba owaayi sooka otuwulire muliridda wa nangamba muganda wa ogo njagaza ki ndi ewake nanga waliwo gwe nkubiddeko naŋŋamba owaayi ntwala muwala wange kusoma Kurani Masaka so ekintu kino singa tekiva mu bibiina byabufuzi okudda mu kuzannyira ku bwongo bw'abantu kijja kuttattana ebyobufuzi n'ababyegomba batuuka okubitamwa kuba otuuka ekiseera n'obanga omuliro ogenda gulaba mu 2025 wano tutandise mpola naye kino ekintu gwenga gwe Shafiiki nange twandikirabye tutya ne kibeera nga kyamakulu eri bannayuganda naddala abalonzi bensinga okusaasira abalonzi era abatuma abo bali mu paalamenti n'ewalala tuzze tulaba
abantu naddala obwediimo obuze bubaawo ogenda okulaba mu bibiina ebyo ebikulu abakulu juzi Nuupu bwebadde ku kyo leader of opposition bwabadde Mpuuga ne batuula ne bagamba ffe tufulumye walaba aba DP nga basigaddeyo FDC nga bakoze eki basigaddeyo n'abalala UPC nga teyegasse nga Nuupu yokola okuba be bangi ne basigala nga FDC ye Katonga erinani omubaka wa parliament aliyo nti wuno FDC ye Katonga ina Semuju we Katonga ndooza yoyo abasigadde tebakola ki gundi wewa mwijuke Katonga tonga ndowooza abamu balinnya eno n'alinnya n'eno Katonga beeno abasinga basigalayo so kino kyankubawala nendaba nga tewali nkwatagana kasiteebula mu bakulembeze togirowoozaako eno munki so wano kino kyetulabyeko kyokka kino okuba ttooki mu 2026 kyebaliko nti tebagenda kuyingira kalulu abamu tebasimattuke ne bagamba tetulina kyakola katukayingira ngaani akugambye nti bagenda kukazi naye ekyo waliyo kiraba ndikka president nti okuleeta omuntu omu oba obutakayingirira ddala ani akulimba naawe sia kino kati mu Uganda manyi abamu basoma abantu abo nno bagezi bategeera bamanyi ekiddako mu 2021 waliwo abagamba nze sirirayira sijja kulayira nga Museveni yali mu ntebe sijja kukola ki kulayira olwaleero naddala abagamba nti tuleese change twagala kukyusa bukulembeze nkola ki ze mulangiridde kwe kuno okwekalakasa kwa leero nti twekyange tujjeko omukulembeze oba mwetegekera kalulu ka 2026 oba mugamba nti temukayingira bagenda kukayingira FDC ye Katonga esinga oteekamu amaanyi obutakayingira FDC ye Katonga egenda kukayingira nze nkubuulira ngeresani okusinza gwe okuba tooki oti kuba Dr. Besigye simusuubira kutta Lord Mayor nze nkakasa kubwemmanyi bannayuganda kubwemmanyi ebyobufuzi bya Uganda kubwemmanyi okubuzaabuza kwa bannayuganda kubwemmanyi okufuulinga kwa bannayuganda oyinza okulaba Lord Mayor ng'azze nga president Nuupu ayinawe neetuusa bannayuganda nti ng'ebavuze nti ye bakuluguse batuuseewo yo nga yo singa bagyesigamwirako ne bagamba kale FDC tugiwadde obudde kati Nuupu nti tusazeewo twegattire mu ambuleera emu nga bw'eri ambuleera bwe baba beegasse mu mazima amatuufu kati ku ssaawa eno yeekutta omumuli nga Nuupu bwe beegatta ne batagitaataaganya nnyo wabula ne bagattako maanyi gaabwe ne gawera esobola okubaako ne weetuusa njagala nsembe na kino waneeno Katonga bwe yeekutudde ku Najjanankombe abamu ku bakulu baavaayo ne boogera ebigambo bino wamaanyi muboye president wa FDC owe Najjanankombe kuba nawulidde owe Katonga mulala Saalongi Asirukwago so Honorable Mulyati yavaayo n'agamba nti takyasobola kwesiga Dr. Besigye kuba yavaayo n'ayimirira mu lujjudde lwabwe n'abagamba nti ekyamazima ngaffe amaanyi gaffe matono tugende tuwagire Kyagulanyi kamanga ye ekimulumya omutwe FDC yesigaddewa ng'aginoonya weeri ono waba agamba nti tugende tuwagire oli yoleme simbawo so yezimu ku nsonga lwaki bamugjamu obuzi bw'otunuulira ekigambo ekyo wabanga Dr. Besigye kituufu yakyogera because wenkikiriza nti kituufu nti ono yakyogeza mu busungu so kikakasa obutuufu bwakyo Dr. Besigye singa akiddamu olugendo olulabawo nsaba tumayize n'ekyo ndulabawo Dr. Besigye ekituufu kiri nti amazima go geetaagisa ku ssaawa eno Nuupu y'amaanyi ku ssaawa eno FDC nafumu kati ffe ekiri ku maaso gaffe kwe kuleadinga opposition tosobola kuba wa amaanyi nga to leading opposition kati omusajja oli yatunulamu n'alaba n'agamba nti bannayuganda
baagala nnyo okulaba ku feesi empya baagala okulaba ku feesi ezibadde teziri nnyo mu bintu bino nti Besigye kwe kwesigama yalowooza nti nga bw'atera okikola n'abaga bange tugende nti banaamugoberera yagenda okukyuka bw'ati aliyogu yakakasa nti Kyagulanyi amaanyi alina era banne bamwegatteko so nze ndaba nga kino singa avaayo n'addamu okyogera ogwokubiri ye ng'omuntu n'abatono abamukkiririzaamu bajja kukkiriza era bajja kugoberera kubanga omuntu asobola okubeera n'abagoberezi paka lwava mu bulamu bw'ensi nga Besigye talina kifo wagenda kwesimba naye nga yalina abaki era nga balinda n'agamba nti abange tukole bwe tuti era ne bakola ki so ndaba nti okulagira kugenda kuddamu Katonga eyinza okusinga ku Najjanankumbi amaanyi at the moment eri egaanye okukkiriza ekiriwo kati bwegaana okukkiriza ekiriwo ababaka baayo ng'ababaka bagenda ku foto Kampala banafuwe bajja kwesika ojja kulaba nga Katonga abasise bwana abasika n'abazza Katonga ate banoonya olubu lw'okubasika obbaza ku Nuupu bagire ku kadi ya mbuleera tolina wojjira era obeera mu bbanga kati kitegeeza ambuleera ekyayongera okukyusakyusa abantu era ababaka ba paalamenti abaliyo kambe bakansala aba Nuupu mbagamba nti wooli mu kifo teweeyibaala saawa yonna bakuteekako omuki omulala yenkyukakyuka eyo neyanzege Haji Ali Boxer kamwerekereze ate tunaddamu omulundi omulala era twogere ku nsonga ez'enjawulo sigadde nze muzikwala Haji Abdununu Mnyami Shafik Luwanga Tamale Henry wamu ne Zaituni Lwasampija ku lwa Hassan Musa ataliiwo mubeere bulungi